Abayizi bano abakwatiddwa ba ssomero li 5 Star High School. Bano kigambibwa nti bayonoonye ebintu by'essomero lyabwe lino omuli okwasa endabirwamu z'amadirisa g'ebibiina ko n'okumenya geeti egenda mu bisulo by'abayizi abawala. Making a lot of alarm, stoning us, but we managed to get one boy who arrested him, who has given us information of these ones who have arrested. Kalunsambuliro ono yenna yaddiridde abayizi bano okuva mu mbeera ne beekalakaasa nga balumiriza omukulu w'essomero okubayisa ng'eky'oku ttale wadde nga ye abyegaanye. Those are actually allegations, but what I know and what I have researched on is that they don't want the director of studies because he has spied them and they don't have time to do their own things. I'm yet to establish the truth. I want her statement. I want her to first come and make a formal report. Abayizi abakwatiddwa batwaliddwa ku poliisi entuŋŋamo n'essomero ne liggalwa okutuusa ekiseera ekitagereddwa.